Tulinde Simon munene w'ekibuga mukutu gwa Nsage Media. Simon gambye ensonga ya Bina Baby ne namba ayo. Bave mawulire. Bave mawulire. Then n'ebintu by'okuzanyisa omwana ye mumuleke mwekube mmwe abakulu n'abakulu. Omwana mumujje mu kasasiro wamu mwekube bakulu n'abakulu. Omwana be bamuleeta mawulire. Bamujjemu bayirawe ne Balamu yeetaaga okujjiraawo. Minisita nga Balamu. Bamujjemu mawulire. Bina ate naye togenda mu ntalo n'ebyo. It is easy mugambe sore because ebiseera ebisinga you win by losing. Ngamba nambwa esore ensonyiwa. Kati kuba legacy bajja gikwata bwe bati bakutandika okuteeka ku level yeeru. Nambwa olabenda. Nandi kati waliwo omuntu nga ye anoonya sympathy. Of course eno Uganda yonna ogiraba eno. Eno Uganda ng'onoowangula Ssebwatu. Bw'oba tosobola kukozesa abantu kabambi owedde. Eno Uganda ya bambi sayimo okitegedde. Olina kuyitirawo awo ku bambi. Nange olaba bakola bukozi bwe bati nga bambi sayimo bambi gomanyi bambi bwenjiririddeko. Nga bakusaasira bambi olina kubeera nga ku bambi mu Uganda eno oba wakuwangala. Abantu tebagala abantu batakubakwasa gundi nako. Era oli wafuna gundi ye oba olina kuyitirawo awo. Ebintu ebimu bwe biyitirira bitama. Of course. Kati waliwo ebintu ebimu nga bitutamye nga kyetaaga biwummuleko. Mwaka mulamba tuli ku nsonga yemu yeeyo. Bayira ne gundi njamunoonya ku Ssaalongo. Toddamu kwogera na buli gasiya. Kalina yaffe twagifuna nambwayo naye wafuna egayaza. If everyone else sees it is olanza abantu banoonyanga nti ajja nambwa yayagala lusanvu nambwa yayagala kawumbi Bina Baby yayanukuti sinalaba gundi ye bawandikidde nambwa naye kakati omanyi kyenjagala mu ndongo muno oba kakati mu entertainment tugenda tukula tuli serious. Luli awo ng'ebikonde byavuze dda ne kaakati kitegeeza twatandika okubeera civil. Ngenda kuwandikira balooya bange bwe mbumaako bwoti nga mpandikira balooya bange nti mpaayo akawumbi kola bwoti ensi ekula bweti bwegenda biri ebyokuba ebikonde but of course bave mu mawulire bakole eri n'ekirala Bina legacy y'ennene okuba nga akuba n'ennambwayo then n'ennambwayo amawulire gayitiridde omwaka munene. Relieve yourself. Bina togenda mu ebyo nze nga nakula mpuliriza Bina Baby yalina omulenzi gwe yali yeegomba bamuyitanga DJ Wilberforce nga wadda ku mpewo program agitobanga ki program agitanga ki ya Bina Baby gye yakolanga n'awaana bbaawe bagitanga ki Bina Baby mube DJ Wilber yawananga DJ Wilber yamuyitanga DJ Wilber DJ Wilberforce mtima oba aliwa wannaye DJ Wilber Bina Baby Bina nga wana DJ Uba abalutalo bonna bemvugamba kabaka abagenda okweyongera okukaaba bonna naye lutalo agagga wadde mmwe lutalo agagga wadde eka bibiri ez'emmwanyi eka gundi abiri aweebwa ennakawuka apartments ze zaawedde awali gundi awali studio ye agagga wadde ate ekisinga okuba ekibi nammwe abantu betubeera nammwe mwenna mufube nnyo okulaba nga abantu bobeera nabo mugaggawalira ku level y'emu. Bw'ogaggawala n'odda ku level eri tondeka mabega. Tugenda kuzimba emitima tutandika okubavuma okwogera ebintu. Era abantu bangi okyabiraba agakatuna mugu. Okyabiraba ng'abantu bagaggawadde nti gundi mwatandika naye gundi ali bwati batandika okuba nga bavuma olaba gundi kuwalana nga naye tolina tomanyi kyakuwalana. Bw'oba ogaggawala abantu b'otandise nabo tobaleka mabega. Tobaleka mabega kisegedde bulungi kyekyo naye nga Deoganyana ogamba otya. Tulinde Simon munene w'ekibuga mukutu gwa Nsage Media. Simon gambye ensonga ya Bina Baby ne namba ayo bave mawulire then n'ebintu by'okuzanyisa omwana ye mumuleke mwekube mmwe nga abakulu n'abakulu. Omwana mumujje mu kasasiro wamu mwekube bakulu n'abakulu. Naye omwana be bamuleeta mawulire. Bamujjemu bayirawe ne Balamu yeetaaga okujjiraawo. Minisita nga Balamu. Bamujjemu mawulire. Bina ate naye togenda mu ntalo n'ebyo. It is easy mugambe sore
because ebiseera ebisinga you win by losing ngamba nambwa yesole ensonyiwa kati kuba legacy bajja gikwata bwe bati bakutandika okuteeka ku level yeeyo ne nambwa olabenga nandi kati waliwo omuntu nga ye anoonya sympathy of course eno Uganda yonna yonna giraba eno Uganda ng'onoowangula sebwatu bw'oba tosobola kukozesa bantu kabambi owedde eno Uganda y'abambi bambi sayimo okitegedde olina kuyitirawo awo ku bambi nange olaba bakola bukozi bwe bati nga bambi sayimo bambi gomanyi bambi bwenjiririddeko nga bakusaasira bambi olina kubeeranga ku bambi mu Uganda eno oba wakuwangala abantu tebagala bantu batakubakwasa gundi nako era oli wafuna gundi ye oba olina kuyitirawo awo ebintu ebimu bwe biyitirira bitama of course kati waliwo ebintu ebimu nga bitutamye nga kyetaaga biwummuleko mwaka mulamba tuli ku nsonga yemu yeeyo bayira ne gundi jamunonya ku Saalongo toddamu kwogera na buli gasiya kalina yaffe twagifuna nambwayo naye wafuna egayaza if everyone else sees it is olanza abantu banoonyanga nti jangu gobi bayinyako jangu for what kati onaasiba buli omu n'amalayo abantu bangi aboogedde ku bintu ebyo naye togenda genda ng'owabira oli ekyo tukireke tukiveeko bye byawedde tugende ku endongo ye eri etya gundi endongo y'egundi ya chapa mu ngalo simba tulina ekivulu ku Easter Monday tugenda ku Joggies kongula chapa mu ngalo ani araserinya kaliri pazo kongula yabane kaliri pazo kongula sente kalina je kantwale w'omugagga na sente tezinna kutuka omugagga nankubira omugagga wankubira n'engendayo liri pazo nazitegera nti nazifunye nali simanyi nti amanyi n'ewange pajirawo gowayi mama Faridi analyawo omwawule liri pazo nkubuza kati tugenda kongula chapa mu ngalo ku Joggies ku Easter Monday mutwalo gumu mujje twekulise bannabuddu jeje events ate kati nze ndi muzu oli muzugo Easter Sunday Easter Monday bye byazubirala abaana babalete yagale bakole buli kimu je tugenda okubeera entebe zu Easter Carnival we tugenda okubeera awo Easter Monday Easter kongula chapa mu ngalo tugenda kuba endongo nandi twagala ekyo kivulu kibaddeko amanyi nga gonna galeeta abantu kongula chapa mu ngalo ensasage y'endongo kayiringo mwana yakambulira n'enkyawa sona akayiringo kamanyi olwakuba nina baseza kabya akasembayo mu kabino akakandwa definitely weekiri kyenkuwaddemu example nti directly or indirectly nenda kuwa example sigambye nti nkugambye olaba Bebe Cool yajja n'akola list ye n'akola comments ku Nando Love bw'akola comments ku Nando Love n'avaayo n'avuma buvumi ani Bebe Cool oyo mu ndongo muno ayinamu amaanyi ayinamu bapalapaseebe ayinamu abantu abagenda okulaba nga gwe Nando Love talina kyakukola talina kyakufunamu kati ng'okukuba aba indirect alabanga anyiza Bebe Cool oba owedde bwegenda onyize Kenzo ayinamu bagenda okukola ki bwegenda ovume Bobi Wine abayinamu ku radio ku TV ba stakeholder kiti nga bagenda gano okuteekayo ne directly weebiri ebyo nti wotunulira n'olaba nti ono gundi ye competition yange ennyimba ze tozikuba we bali babikolanga nga bazireetera ddala nti olwoyo tolukuba ababandi music ng'ajja luna abeera ne bandi ye naye nga yasalawo gwata agamba akakati tokuba gundi kakati ono gundi gwentaddeyo gwe n'oba ofootya ng'owedde nga tojja kuzannya oba ofiira bwereere kitegeera kati endongo yo weeri awo but twetaaga kusabirangana ate ng'endongo ye ekyafuna bagifunamu naye n'abamenyeka emitima bagimenyeka gwe tobalaba bali ewa lutalo beetaaga bwetaazi kwetereeza because lutalo agaggawadde nnyo
buli ave wa lutalo okwogera obulala kyekijja okubasuubibwa. Wanu kyentandikiddeko nti ngenda kuwa lutalo alina over eka 2 ez'emmwanyi. Eka 2 ez'emmwanyi oba weetegereza omwaka oguwedde lutalo akoze oluyimba lumu Love Commissioner. Kumpi buli mwaka akola oluyimba lumu. Video anetegerekeko ebeera between $25 ku 3. Ezo lutalo tasobola ziteekamu asobola okukola ki? Okola ki? Okuziteeka mu mmwanyi. Alina eka 2 ennakawuka. Wali ewuwa alina apartment. Kati buli wamugamba nti kola ennyimba nnyingi nga ssente asobola okuziteeka ewala tewabaawo. Kati mwe ba manager buli watabawo music gwe mugenda kutambuza kitegeeza tewali ki? Tewali mulimu. Kati omuntu nga lutalo ate abamuliko bwe tebakibuuka nga manager ai baba bakyali basiru. Kuba kakati ye ai yabuuka n'agenda ng'alaba lutalo endongo. Katalogo yagikola nti lutalo asobola okudda wali n'atuula nga Juliana nga bw'omulaba okumala emyaka 5 ng'agamba nyimbira milioni 10 n'afuna emikolo gye ne we giba 2 mu mwezi n'amaliriza bwa apartment bwe bunamwaya kuba akafaanani emmwanyi emyaka 3 ajja kubeerawa. Bwe nkugamba David Lutalo. Era kati ekimusumbwa bwagazibwadde heirs ne singa yakikola dda nenga katalogo agiina ennene. Kati bano bamanager buli lutalo watataata bwati kuteeka ssente mu ndongo babeera bagenda kufuna obubuula bwobwo. Agenda kuba alingiriza nnyo nti aha ssente ezafulumye ziriwa mu nsawo ya manager tutoolemu ssente tetwongeramu ssente. Kati mutandika okuba nga muwulira omutima guli nti bane omusajja atuyisa bubi. Omugezi oba olina kuba nga otranslatinze ove mu mukwano gwa lutalo wa business partner wa lutalo ow'endongo obe ng'okola n'ebirala nti at least olina ky'omuyambako either ku faamu ku ttaka lye oba omuyamba oba si kyo okufuba okumulaba nga the heirs tagita. Naye n'aba nti ye lutalo yekka bw'ati bonna baba bawedde because okugwa lutalo tasobola kugwa. Katalogo agiina ate asobola okulya kweza ennyimba okumala emyaka 10 lesenga akugamba asikyayimba buli wamu nnyimba mbaga nnyimba ki. Kati bano abamuli okumpi awo because luli waate ennyimba ate oluyimba lutalo lese atadde oluyimba lujja kubeerako budget y'ebbaala, lujja kubeerako budget y'amagundi y'ababloga, budget y'aba TikTok, budget ya radio. Abo bamanager nga mukola ki? Ne kati ate oluyimba lumu ne lubeerawo kati mwabamuliko mugenda kuvayo munyiiga muyombe mutandika ogamba omusajja bw'atyo okitegedde. Oba olina okuba nga weetegereza gwe ng'omuntu sinakyo kyokka buli every after 10 years abantu ng'abadde bonna bateekeddwa okubaawo nga bakyuka oba nga bakola wana afuna famire. Nze luliwe nabeeranga wano bwe nti nga sifata si bwe nkyali wano famire weeri olina ekikubanja olina kino kati ne dimanyizi zikyuka.